Yo. Enseno bannange. Mbasaba busabi mukwate mpola ensonga zino. Mbasaba mukwate mpola ensonga zino. Muzikwate mpola n'obwegendereza. Awatali kigendererwa kya kusuula mulala wabula twongere obikwate mpola. Kambajjukize. Navyo yategese concert. Navyo ye Lubwama. Omwana we Lubagaawo yategese concert muyimbi wa Kabinyo, muyimbi mulungi nnyo nnyini ddala. Abasaba omuwagira era yagituumye 20 years of Navyo ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omwenda mwaka guno gwennyini gwe tulimu. Abadde abawumuddemu okumala akabanga naye yagambye Sheraton yeebamala mwenna abawagizi beera abakoowoola mujje bambi tuwagire Navyo, mujje tumwagale, mujje tumulage omukwano gwonna ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omwenda. Era wano we mbategeereza nti gwe ayagala okugula table essaawa eno ya $3,000,000, ayagala okugula ticket eya ordinary $2,000, ate era naawe ayagala okugula VIP eri ku $5,000. Wabula table y'ey'obukadde 3 ate nga nzikiriza okusinza ku music gwe mugenda okulaba ezo sente muzisobolera ddala. So mumweyungeko mugule tickets zino eno nga bukyali. Osobola gigula ku FlexPay by the way. Yes, osobola gigula ku FlexPay n'ogula ku $2,000 n'emitwalo 5 kitegeeza tickets bazitaddeyo dda zitandise okuba nga zisirculatinga mugule nga bukyali. Kampala Serena Hotel we tugenda okubeera ku nsonga eya Navyo. Lwaki sikangamu katono nnyo? Nsooke mbawo evidiyo eri endala kangibawe ey'omwana. Abazadde twongere okwegendereza. Ndabyeko ebigenda mu maaso wakati w'essomero erya essomero sigenda limentioninga ne waliwo essomero erya Lagajjalira omwana eyalwala nga sikaari amukubye. Essaawa eno era bikutte akati kwegamba biri all over social media. Essomero terifuddeeyo kuyambako mwana ono era ekikwasa ennyiike. Maybe we tunaa tukiwadde bulungi obudde tujja kireeta tukyanjule nga tulabye oba tusobola involvingamu essomero eryo. But for now ngenda kusaba abazadde twongere okuba abeegendereza. Si mu masomero gokka ne mu bulamu obwa bulijjo. Abazadde bangi tubalabye ng'oli waka n'ovuga emmotoka n'erinnya omwana nga tomanyi neighbor n'avuga emmotoka netta omwana wa neighbor we. Navuga nga ayingira ekikomera n'akoona omwana wenyini gwaza oluusi n'akoona bba oluusi akoonye mukyala we abaana bawoza kagenderere ng'oluusi nsobi kayinjaga nkulaga ensobi eno ekyasinze okuba embi emu ku ezo ezikyasinze okuba embi. Mpa vidiyo y'abantu bagirabeko. Ono muzadde atuuse n'apaakinga emmotoka bw'agipaakinga vidiyo girina okay bw'agipaakinga wagipaakinze nga bw'omanyi abaana abato kids will always be kids. Endabirwamu ebadde nzise wansi ey'emabega gy'atuzizza omwana bw'agissa wansi ne yeerabira nti ate omwana akola ki alingizza omutwe ebweru. Bwe yayambusa endabirwamu ye ng'aggalawo ne yeerabira ensingo y'omwana. Ensingo neeraalirayo. Kati weetegereze omuzadde afulumayo abuuza ne kwoli ali mu mmotoka eri omwana ali eno alaajana tannamanya nti omwana ensingo ekoze eki. Eri bamugamba olwo kuba endula bamugamba nti bannanga omwana ensingo nga takyasobola agenda okuddamu okwagala okukoleza emmotoka panic eri awo. You know, of course omwana ali affected because guno mumiro gwe twogerako ate nga ali stuck naye basobola okuba nga bamugjawo mu kabanga akatono ddala. Nsaba weetegereze. Omwana wuuyo omuzadde ayambusa endabirwamu tafuddeyo kusooka kukebera omwana ateredde n'ayambusa endabirwamu tabifuddeko n'azikiza. Afuluma y'ebweru abuuza ne kwoli ali mmotoka endala weetegereze oyo yafulumye ajja akebere mu eri waggulu bamugamba abaali waggulu awo nti owaayo omwana because nga omanyi alaajana sound yesaagala gikuwa. So agenda okwagala okukoleza bw'ati okussa ng'omwana effect ye emaze okukola kye kino kiyinza okutta obulamu bw'omwana wo lubeerera n'ataddamu kudda ngulu kutereera be banaluusi abavaamu ne bafuuka be twandiyise babayita baana kyabo abaliko obulemu n'ataddamu kutereera n'afuna ne problem ku bwongo. So biba bintu bitono nnyo ebireetera abaana ebizibu bwe bityo. So twongere okwegendereza. Njegadde nkakulage nti essaawa eno toba oli awo mbadde nkutaasiza n'okutaasa enkya oba oli awo kye wandibadde ogenda okukola eri omwana oba omwana wa neighbor. Aye nno oba okosa owuwo neteebereza nga okosezza wa neighbor ne bw'oba tomugamba nga kigambo yadde omungi gaka watandikira mu mpalana ekyalo kyakuno abantu bakuno mpalana ya kyalo mpalana ya neighbor anzitidde omwana eyo saddaaka ne babyogera So let's be more careful mu bulamu bwa bulijjo bwe tutambuliramu. Kati kkiriza nkange mwera bwe nti nkyakomawo birthdays zo nzirina n'ebirala ebisinga kawo togivaako.